keeping up with us, we are in Busoga, Kakira district. I was saying it's called Jinja district. Then the region is the place is Kakira. Echaisayo Kakira is because of Kakira sugar plantation. Yamadivan. So I came all there from Kampala to come and visit. Ebikajjo bya mukwano gwange. You know, babyokeza. Kano wayanga ebikajjo babyokeza. You can see the field. It was burnt. You know, over 6 acres. Zonna zaayidde. Ebikajjo ebikulu ddala soko gye abantu balabiko katono no ku bikajjo bino boys. Tembe bikamuze. Ebikajjo babyokeza. You know, this is so bad. Abantu balina empisa embi nnyo nga bw'otuulira. Soko balabeko wano kati balabe. Like now this one. Kinkazi bakiza okukula. Kiba kikuze. Naye oli n'akikwata n'akyokya. These are millions of money ze bayonoonye. Okitegedde. So kino kyonna kiba kifudde. Paka wali. Yawekya ebikajjo ebikulu ddala ebituuse okubanga bitundibwa. N'abyokya n'abisaanyaawo munnanga abantu babi as you can see the solution. So biri ku acres 6. This is what happened. Yabindazeeko ka video jenga ngandoza ne byakusaaga. But on a serious note of najja nawe kyebikajjo bye. Bwe mala njogerako ne muwala we ageza controlling ebikajjo bino. Nangamba byava ku suspecting someone omuntu gwe baawa niza kuwali gwe baawa okulimirawo. In fact yali akuuma obukuumi ne baagala okumugobawo. Bwe baagala okumugobawo era baamugoba. Naye what he did wayisewo omwezi gumu. In fact baamuwa omulimu akole. Baamuwa omulimu akole. You can see. Baamuwa omulimu akole n'akola emisango. Omuntu ajja mu nnaku emiti egiri mu acres ezo. Okutunda emiti egiri ku acres ezo. Binabeera nga gituuza kifunemu ssente ng'ate gwe mulimu gwe baamuwa. Bakuwadde omulimu ate ozza otunze emiti egirimu n'ebisigalidde ate nga si gwe omulimu gwe waweewo. N'okubba ebikajjo ng'abitemera wakati mu ssamba ly'ebikajjo n'atwala atunda ebikajjo ebyo ng'eno ku mabbali balaba nga abalina essamba y'ebikajjo ng'ate wakati yabitunda. Wakati abitema kate ku mabbali nga balaba gyebiri ng'ate wakati yamalawo. Kati obwo obuzibu obuliwo era nga kati bwe mulaba embeera eno yeriwo gwe baakuumisa ebikajjo ate ye yafuuka omubbi mu kifo ky'okubeera ng'akuuma ababbi abajja okubba ate ye yabba. Kati kambuzeemu kalono wano mufiiriddwa ssente nga mmeka? Like omuntu mwe estimation. Roughly buli loole eyinza beera mu ssente nga mmeka? Loole buli ttaani bagigula $10,000. Ttaani emu ya $10,000. Kati loole ebeera mu ttaani oba 12 oba 9. It depends ku loole gy'olikozesa. Tata. Kati nga tata esobola okututikira ebikajjo like oba 12 to 13. Kitegeeza tata ttaani 12. Buli katubale 12. Buli ttaani ya $10,000. Ttaani 12. Buli ttaani ya $10,000. Kakadde kamu mwe emitwalo ameka? 2. Then emitwalo 2 times 40 loolezi. Si bwe kiri? Lwakyogedde mu butuufu bwakyo. Kitegeeza miliyoni emu emitwalo 2 gikubisa emirundi 4. Bwe bukadde nga 6. This is 60 million wasted. Wakitegedde bulungi nnyo. Gwe bala 1.2 times 40. Lwogenda okukakasa. Man, this is so bad. 40. Oba ogenda mu miliyoni 6 n'ekintu. Oba okitegedde. Miliyoni 6 n'ekintu. So this is so absurd okubeera nga omuntu oyokya faamu ya munno ate nga bakuwadde omulimu okole. Guys, abantu tebalina mirimu. Ebikajjo bitwala ebbanga okubirima. How long does it take okulima ebikajjo bino? Okutandika sembera keno kateni. Okutandika ennimiro weerina okutuuka okukungula. Okuva lw'olimi. Kuva lw'osaaye ekifo kino. Myaka 2 n'ekitundu. 2 n'ekitundu. Kwesatu. Ku myaka 3. Kati wano what we are going to do?
tugenda Nja kuddamu okusimula wano. mani last tugenda kwesa sente benga tubyokya Bajja kusooka babisaawulemu bisaawulemu ya babikunganye babyokye bamale okubyokya mu kubyokya ate baleete tractor eddemu etandika okulima evunnike ebintu bino byonna bidde kungulu kati mu kumaliza okuvunika ebintu bino baddemu ate okulima ogwokubiri bateekemu enkonko zebanateekamu ebikajjo kakati balina okugula ensigo y'ebikajjo balina okigula kati bateekako era gye baguze balina okutikka emmotoka mu kutikka emmotoka eyo abatikka n'abatikkula ebyo byonna ssente kati abanaasimba sigamba nti bakozesa mashini zezikola bakozesa bantu kati embeera eyo yonna yebeerawo mu masamba nga gano ag'ebikajjo era bayita mu buzibu bungi nnyo okutuuka ku ekyo kye baba beetaaga okutuukako. Kati mbuuzayo ekibuuzo like oŋŋambyeko you were suspecting like omusajja yali abakolera mwamukola ki tekyamunyiiza kati nga oli kulaba tulina emiti egyo egisereka ennyumba egyemiwanvu that guy seems twali tumukuumisa wano we pay because he's not the only worker here tulina several fields eno field emu yokka eno eri emu but we have even more. Wow. So this is only this but we have more kale twali tumukuumisa naye it seemed ya omuti ogwo yagutema mu bukyamu guli gwennengedde nga mukulu kibe kiba kikulu that means funamu sente ogwo omuti ogutema nga mukulu that's all money kati we yagutema ne tukizuula nkadde ali London ye ali London so lwakuba nti ali London yoli abalowooza nti ajja asobola okukola ki balina sente can do whatever that he wants yakati we twarealizinga netumugamba why did you have to do this agutunze afunyemu sente lot of money kati olwagutuna netunga no tetusobola kumukipinga wano we have to send him away nemusala omugobe netusala tumugobe mu bulungi bwayo yali alina emmere gye yali alimira the side tewali egiri emiti giri mabbali awo nga tumuwaddewo netugaa kati omukadde n'agamba no we can't leave him agende nga emmere tenaba kuvaayo kiba kibi nnyo okulekeza omuntu emmere emabega nga tenaba kukola kituuka kiseera kya kugituulamu netumusaasa ntumugaa kati emmere girinze ekole ki etuuka ekiseera ey'okugituulamu then you leave the field forever nga tokyagikumisa you got someone else omuntu oyo atukumira wano alina field eyaffe endala yakuuma awalala ya awentokolo so that's what happened the guy netumutwala wa LC netumwalatinga it is no longer working for us yes so etwamugamba ekyo I went to the chairman I made the paper olwakola paperwork bonna ne bakikkiriza nti musajja mubbi so omusajja yagaana so he had to leave he had to stay n'asigala ng'akyaliwo ng'akyalemera mu nnimiro mbu ye tebamugoba lwaki nga we batamugoba wawe yali ayagala tumukole favor and people forgive but you can't forgive someone who has done something like that akola losses ezo nazo nga n'ebikajjo bino still you get incidences naye netukyeraawo so that's what happened kati nali mpulaninga kujja bitema because bino ebikajjo bino bibala ne bibalira ddala neera abalala nti baba tebafunye bantu babeesiga okubateeka mu bikajjo bino bababba n'obabba so I was coming committee yaffe yakakira so I was coming to make sure that ebikajjo committee gye tugifunira ekakira kyekipapula kyogenda mu kampuni ey'ebikajjo Kamula Sukali ne bakuwa ne bakukkiriza nti bakkiriza ogende bakuguleko ebyo ebikajjo byokola ki byewalima so ofuna permit permit twagifuna dda because this is not our first time to do such businesses omukadde abadde agikola ku so kati if I'm to ask okera ddi okumanya nti batema field yo ne bagitema ebikajjo kati nali nfunye permit nga I'm coming to do the clearing of this tubitike tubitwale kakira as I've been doing unfortunately one of the guy akuuma ennimiro yaffe endala yajja wano n'aŋŋamba ng'aze kulongoosa alongoosaawo kkoyi
okulaba okusurveyinga what's happening. Nankubira esimu n'angamba the field is banned. Yes. What came into your mind? I expected that guy because Batugamba is so dangerous. Even the chairman told us the same. Actually, I have even the copy of the paper. Now where is the guy? Yani amanyagi? Basoga. He's called Basoga. He's called Basoga. Naiweno. Erinya livu muwala yabavumiriza n'abasoga. Kati Basoga ate n'abati bali serious. Kale omukadde waffe mulungi nnyo. She's good, she's merciful, she pays workers because she's abroad. She's a very kind-hearted person. She's a good-fearing person. Kale oyo kikola just lwakuba twamugobamu. Kati Basoga n'owa Basoga bwe nga bwe gyeyisa. Like, did you report to the police? Have you taken an action? Yeah, of course. I went to the police. Nemulopayo. Naye still abapoliisi nga bo bamanyi bagamba what shows that he was the one. Twagala obukakafu n'obugezi. I stay in Jinja and this is another district. Nzijambi. Naye baneighbor bonna bali nga bakiwulira at around 7 in the evening. So it's so strange. Did you hear any, like, mwinako ku rumors like nawe mugamba nti okusinza ku guy byajja nga atugamba yalakoze kukabatisa okuva mu mugobye mu field yamu? Tulina actually another field is somewhere there waggulu wali naye era tiyatoolamu emmere ye but still we have left him nga we nkugamba. We have another field is there naye era still tumuleseemu. Like kanti wena kuwangambire nti yabagamba koze tebangoba. Mbuye tebamugoba tebamugoba he can do something harm to us. Yes, mbwa anze tebangoba kabagezeeko balabe such talks. Tulina n'omuvubuka agikuuma nga abimugamba netwaliwa chairman still he said that word ne anti wasimanyi manyo still ng'agamba mutabani wange tebamugoba in such a way. Naye nga bambi tumukoledde nnyo favor kubanga era nga wenkuga field endala eri erimu ebikajjo just short distance from here. Naye era still tumulekeddemu emmere yekyalimu omwogo namwina nnyo ekisa lwaki temukuba kibo tamujjawo era tumuleka asooka amujjaga yeebuzaabuza adduka alina amaka mwatuukako mu maka ge nemugalaba nga alina amaka n'omukazi n'abaana. Kati we yali abeera yavaawo bwe twamugoba nga amanyi akoze ensobi ennyingi nnyo yadduka bunagenda. Naye ng'abeerawo ne famire ye oba ng'abeera yekka ng'omuntu? Man, this is what is happening. Abantu babi omuntu omwetanga omukozi nakufukira problem. This bino because we can go mpolampola ntwambuke like 6 acres omunazi kola 7 beyond nalika kuba beyond. Man, this is so bad. Bino ebikajjo bibala. That's what I can say. Ebikajjo bibala. Era wobanga tobikoze bulungi nnyo you can get less lorries. It depends. The care gy'ogitadde mu buli kimu. Era w'oteeka care mu kintu era okungula bingi. I know that. Wow, that's so bad. Anyway, this is what is happening. All the way from Kampala to Jinja. You know, I had to come and see my friend's field in the way. Ekiriwo kiyangambi like it is so bad. Okutunuulira embeera bwetyo ne mulaba nga ebikajjo biggwawo mwene embeera. Man, nnumiddwa nnyo kuba ssente eziri wano kati nange singa bagenda kumpa ku ssente naye kati omugaga wange tagenda kumpa ssente because this is so bad. We need to take an action to this guy Basoga ajja kutulaba. Nze wasemana subscribing First Media Uganda, Beef Organic Accessibility kutusinzirira.